Mbabazi atuuse mu kibuga ky'Embaale ku ssaawa nga 5 ez'emisana mu luseregende lw'emmotoka era ayaniriziddwa nnamungi w'abantu mu kibuga Mbaale. Okusinziira ku mukwanaganya w'amawulire ku ttiimu eno, Maggie Lukowe, Mwami Mbabazi alina ensonga 8 z'agenda okwanjulira abawagizi be ku lugendo lwe ku bukulembeze bw'eggwanga. Lukowe era atutegeezezza ng'embeera mu kibuga kyonna bw'ebadde nnungi ddala nga n'obukuumi bulungi. We had a peaceful journey. The funding is right now, and we have received a warm reception. People are anxiously waiting to hear from him. We have not had any trouble. There has not been any hooliganism. People are calm, and so far the only problem we have had is the vandalism of some posters on one street in Mbale, called Republic Street. Other than that, everything else is good. We have replaced the posters and we are having a good time. Mbabazi ayaniriziddwa mu kabuga k'e Nabowa ku njegoyego z'ekibuga Mbaale abavubuka babadde bawaga nga bamulaga obuwagizi. Ekibuga ky'Embaale kibaddemu poliisi ensaamusaamu okukuuma obutebenkevu. Wabula ekkubo eribadde ligenda ku woteeri ewabadde olukiiko luno poliisi eriggadde okumala akabanga. Wabula era mu woteeri ewabadde olukiiko namungi w'abantu bakira balwana okuyingira mu kisenge ky'olukiiko. Ekibuga Mbaale kyonna kibadde kijjudde ebipande ssaako n'engoye eziwaana Mbabazi nga bw'ali omusajja ennyo. Tukitegeddeko nti oluva wano ayolekera kibuga ky'e Soroti era mu lukuŋŋaana okutegeeza abantu ku ntegeka ze. Ono eno yonna awerekeddwako mukyala we Jacqueline Mbabazi ko ne mulamu we era eyali minisita w'obulimi Hope Mwesige. Olukiiko luno lutunuuliddwa ng'olw'ensonga mu ntegeka za Mbabazi era olugenda okuwa oluuyi oluvuganya gavumenti ekyokukola. Sabbiiti ewedde poliisi yakkiriza Mbabazi okugenda mu maaso n'olukiiko lwe. Kinajjukirwa nti mu Julayi Mbabazi yagaanibwa okugenda Embaale okukuba olukiiko lwe lumu nga poliisi yategeeza nti Mbabazi yali agenda kukuba olukiiko mu bumenyi